Jivota ndisenago mukazi addukidde mu ofiisi ya RDC Kamuli amuyambe amutabaganye ne bba gye yanoba emyaka 2. Ono yeziribanze ng'asaba bba ekisonyiwo bba kyaganye ng'agamba nti wakiri okufiirwa ebintu byonna naye nga taddidde maama w'abaana be gwalumiriza okumunyooma n'okuganza abasajja abalala. Ssemaka Mutiibwa Joseph ow'emyaka 61 yayawukanye ne mukyala we Jessica Mutiibwa nga ye wa myaka 54 ng'amulanga bwenzi okuyomba n'okumuyisaamu amaaso. Bano batuuze ku kyalo Bwase mu town council y'e Bulawooli Kamuli era nga bamaze bonna emyaka 4 ate emyaka 3 mu bufumbo obutukuvu. Jessica Mutiibwa yatwala ensonga zino mu ofiisi ya RDC nga yagala emutabaganye nebba gye yanoba emyaka 2 egiyise n'agula ekibanja ku kyalo ekyo kyennyini n'azimbako n'amaka. Amyuka RDC Magezi Lazaro leero lwabayise okubatabaganyira Mutiibwa yasoose okwanja ensonga. Ono ng'amazika gamuyitamu yeetondedde bba n'okumwegayirira musonyiwe kuba akimanyi bulungi yakola ensobi. Abaana bange tyabalekulira akabaka n'asaba baba abaana ebyasooka musonyiwe aye omukazi ne yatuleeta mu kitabo nze nfuuyira kati omukazi ali n'asaba nsonyiwe nze omukazi tijamukobako era tiyenda kulingiriza aye nze ndikwenda kwira mu maka gange mu baana bange. Yeeyamye n'okutunda ekibanja kye yagula ekirimu ennyumba singa bba Mutiibwa amusonyiwa era ng'atuuse n'okumusaba waakiri amukkiriza asule ku ffumbiro naye ng'akomyewo mu maka. Nze ndikwenda kwira mu maka gange nsobire byalimu byabaamu wootasonyiwa wena tibali kusonyiwa. Bakiri omukyala yeetonda bba tamunyega ekyongedde okumunyiga n'akulukusa agajjolojjolo. Ategeezezza nti bba bw'aba agaanye okumuddiramu amuweeko omugabo gwe ku by'obugagga kubanga basisinkana ddala ebintu bye balina mbabikoze bombi. Emirimu gye natukola okutema amanda osomesa abaana abo okulima zena nasoboka era bino ebifu byona byona byazimba mugongo gwakutuka songera ano zena anenda okubaako n'enkyanga Omwami Mutiibwa ategeezezza nti kikafuuwe okuddira mukyala we Jessica gw'ayise omutemu era nti talina kyamugaseeko okuggyako okusaanyaawo byakola. Ategeeza nti obiba bya bugagga ng'ayagala ttaka waakiri lyonna okulitwala naye nga tamukkiriza kudda mu maka ge. Alikusumbula busumbula yalayira ati atambula neze paka so abayenda kutwala byali kukoba biri aida atwala byonna ndatandikira Abamu ku baana maziga nabo beetondedde kitaabu asonyiwe nnyabwe nga buteerere. Kakande Milton ssentebe w'ekyalo Bwase ategeezezza nti amaka gano gabaddemu obutabanguko bungi era nti batudde mu nsonga zaabwe emirundi egiwera. Tidda kukkiriza nti olaavuewo nzoola mwenda n'ono Jessica mwenda bwe yazimba amaka ge nga bali mu zooni ndala eyo yalibeere mu maka ge n'olwo omusaga yava mu maka gale lwaki agaleka n'ayida mu maka gale ag'omusaga ge yavaamu kumala emyaka 2 n'ekitundu. Amyuka RDC Magezi asoose kuwooyawooya mwami Mutiibwa naye n'aluma ejiiko ajjukiza Ssemaka nti ayolekedde okwawula mu by'obugagga bye bakola ne mukyala we kuba babadde mu bufumbo bw'amateeka. Ayida mu maka era abe mu maka nze kulwange abafumbo musobola okumanya nti okukola ebirungi by'emino n'okukola ebyo by'omino labanga ekiseera mubenga n'ekigambo kusonyiga. Amusabye bw'aba tayagala nsonga kweyongerayo amusalireko omugabo gwe ng'amateeka bwe galambika. Okikole mu buntu ndi kuwa guidance otegeere nti omukyala wange twakola naye ne tuzaala abaana bano sheya ye neeno. Nathan Sengooba yakusakidde eggulire lino ku lwa Bukedde TV. Ate abaana b'omugenzi GBMK balajjana olwa poliisi n'omumyuka wa Lasisi Makindye okugaana okussa mu nkola ekiragiro kya kkooti ekibawa obuyinza okweddiza ebintu bya kitaabwe. Ku bino kuliko apartment ezaali zizimbibwa
n'amayumba agalimu abapangisa nga byonna bisangibwa Buziga mu Mulimira zone. Oluvannyuma lwa Haji Ibrahim Wanga Kibiriga okufa waziwabeerawo okusika omugwa ku byobugagga byaleka mu baana be ng'ebimu bitundiddwa mu mankweta ate ebirala byolekerwa okutwalibwa wadde ng'abaana batandise okulwana okubinunula. Bano nga bayita munnamateeka waabwe Muhanga George baagamba nti olw'omuganda waabwe yatunda ekizimbe kitabo kye balekere kiri ku puloti anamuka Chicago bakiguza ate n'akitwalireko n'ekirala ku puloti ya Namunya. Waliyo omuntu yenna asobola okukyusa ekintu ky'omugenzi ng'afudde. Plot 46 bw'ogitunulako transfer form ne gye bagitransferingira BMK yali amaze okufa. BMK yaleka eddaani mu ddaame lye ng'agamba nti properties zonna ezitali mu ddaame zigenda kugabanwa abaana bonna. Ono ategeeza nti baddukira mu kkooti n'ebyokubira endoolo era nekakasa nti ekizimbe ekiri ku puloti ya Namunya kiddira abaana ba BMK bwe tateesa ekiragiro okuteeka kino mu nkola. Ntuwaaba omusango kkooti n'etuwa court order ng'enjuyi zonna twetuli nga tukkaanyiza mu maaso ga kkooti nti plot 44 bano abaagula abeefuna nti baagulira mu banka tebaagigula. Tetukkiriza nti plot 44 ya BMK. Bategeeza nti wadde bafunye olukusa okuva mu buli kitongole ky'ebyokwerinda poliisi ekyaganya okussa ekiragiro kino mu nkola. Wabula DPC Kabalagala ategeeza nti amyuka RCC Wemakindi yakimiriza ng'agamba nti abaagala poloti ya Namukaga bemulugunyiza nti wali kubo litwala abagenda mu poloti ya Namunya lawyer kyawakanyiza. Kitwewuunyiza olwaleero ssaawa 5 okituuse Kabalagala nga tulina DPC n'atugamba nti court order tumugenda kugiyisa mu nkola olwaleero kubanga tufunyeyo okwemulugunya nti tumwina kkubo buli omu tubeera nga tutuli basanyufu ku ekyo kubanga zino pulotisi bbiri zonna nga bw'oziraba zirina ekkubo zonna zikwata ku kkubo. Munnamateeka Muhanga agamba nti abali ku puloti ya Namukaga basooka kugaana otwala Namunya kyokka abapangisa abali mu kizimbe kino n'ebizimbisibwa ebyali mu kizimbe kitannagwa ne babitwala. Ne bakozesa olukujjukujju ne bayingira ne ku puloti 44 ne bagobamu abapangisa n'ekizimbe kyali kizimbirwa nga kirimu ne materials na buli kimu kyonna ne babibba ne babitwala. Agambye nti abaagala okutwala ebintu by'omugenzi baagala kwesa kaseera kano kwongera kusala amagezi okweza ebintu by'omugenzi wabula babalaba. Ne ku lwekyo kibeera kibi nnyo nti RCC kati yeefudde kkooti egenda kutuula n'ewuliza ensonga zino. Bakiranti bange balina okweraliikirira nti tomanya kiki kibali mu kupulaninga sayidi eno. Amyuka RCC Wemakindi Caroline Nanshemeza ategeeza nti okuyimiza ekiragiro kya kkooti kikoleddwa lwa nsonga nti olw'obutakkaanya obuyinza okubaako okuyiwa omusaayi nga bakumala kutuula basala amagezi. Tugenda kutuula nga Easter holiday wedde then tuwulire sayidi ebbiri tuziwabulemu then omulimo gwange nga RCC kugenda ku ground and I witness how the implementation is going to be. Agamba n'ekirago kyakuteekebwa mu nkola nga Pasika ewedde ng'emivuyo egiriwo gyonna gigonjoddwa. Somba saba tubeere bakakamu and we respect each other then tulabe how the implementation can be well done. David Sikayombya yakusakidde gulina ku Lwabukere TV. Ate ye President Yoweri Museveni aguddewo akatale n'enguudo mu kibuga eky'Emubende ebiwemeesa obumbi obusoba mu 63. President ategeeza nti akatale akazimbiddwa kamufuna mpola. Omukulembeze w'eggwanga Yoweri Kaguta Yoweri Museveni mu kutuuka e Mubende atuuse kutongoza nguudo ezazimbiddwa mu kibuga kino. Oluvannyuma Pulezidenti agenze okuggulawo akatale ak'omulembe akazimbiddwa. Abantu abadde bamulindiridde bamuleetedde ekibbo ky'ennyaanya n'enkota y'ettooke nga bayimba ennyimba. Abaludde mu katale bagambye nti nga bwe kali akaakalina baagala baweebwa ebifo ebya wansi. Wano Pulezidenti wayogeredde n'abatuuze abadde bamulindiridde ku bbali w'oluguudo nga bategeeza nga akatale akazimbiddwa bwe kali akabamufuna mpola.
sigenda kukkiriza akatale okutwalibwa abagagga ate. Ssentebe wa Main Street Haji Salongo Zizinga asabye omukulembeze w'eggwanga okusumusa Mubende munisipaali agiteye ku mutendera gwa City nga banamutegereza nga bwe balwana bombi kyokka talina ntambula. Kaakati ssebo tokoowanga kusa naye nga kaneenowooza ennaku zino bino byonna enguudo zitukoledde mu buli kimu naye kati njagala City Mubende bano abaana tebamanyi nti nze nalwanako oba twali ffenna mu nsiko emyaka gye tuliko n'oluvannyuma ky'okutambuza ebigere enkondo okukirambula tutabonka entambula. Opugurania Nakaziwe omubaka omukyalo w'e Mubende asabye omukulembeze w'eggwanga okujjukira n'akatale ke yasuubiza abookyagonja n'okutunda omukyamo ku highway Mubende. Yabasuubiza okubazimbira nabo akatale ate bwe twogerera bino balina ettaka lye baafuna nga waliwo omuntu alitunda singa pulezidenti ow'ekitiibwa atuwa omukisa n'atuukiriza ekisuubizo ekyo n'abantu abo abasoba mu 600 nabo ne bafuna awantu we bakolera. Judith Nabakooba minisitule y'eby'ettaka mayumba n'enkulaakulana y'ebibuga asimye omukulembeze w'eggwanga olw'okulungiya Mubende n'asaba bagenda okugabana ebifo mu katale kano basooke nga bawa omukisa abaasangibwa mu katale akakadde bwe baba nga balina obusobozi. Abantu abaali babeera wano betumanyi obulungi mu katale kali akaali akabi akazira tubawa omukisa bwaba nga alina obusobozi naye n'abantu babe n'obusobozi obunaasobola okukola ki okuyamba okulaba nti ebizimbe birimente. Pulezidenti mu kwogera kwe alagidde bawa abantu obudde nga tebanasasula ate oluvannyuma bateekebwa omuwendo okusoboka. Ate gwe Nabakooba nsanyusa okulaba nti okulengera kwaffe kukyatambula kubanga omubaka wa Parliament agambye nti bano baleeta ebiteeso by'ebisale naye minisita yasalawo so tokkiriza ssente ez'obuseere mu katale kaffe kano kabanaku. Ate nakiri kyebagambye nti mbaweyo grace period nakyo kirimu amagezi. Pulezidenti oluvudde Mubende agenze mu disitulikiti y'Ekiboga gy'akomekereza okumanyisa abantu ku nkola ya PDM. Omulayizi w'Emityana Salongo James Bukomeko yeebazza pulezidenti okugenda Ekiboga okulwanirira ab'ettaka. Ebbanga siddene ssebo bwe wajja mu kitundu kyaffe kino n'olwanirira abantu mu bitundu bino abaali bagobwa ku ttaka. Nze ng'omusumba omukulu nasanyuka nnyo era n'abantu basanyuka nnyo. Omumyuka we retired Major Jessica Lupo Peru yeebazza pulezidenti olw'enkulaakulana gy'atusiza ku bannayuganda. The theme of this presidential wealth creation tours was carefully chosen. It focuses on securing your future through wealth creation and shared prosperity. Pulezidenti asinzidde Kiboga n'akubiriza abantu okufaayo ku nnyingiza y'amaka. Agambye nti bonga gavumenti omulimu gwabwe bagukoze okutuusa enkulaakulana mu bitundu nga kati kisigadde eri bantu okwejja mu bwavu. Tandika kubako ekikyo kyokola gavumenti ekuwagire kubanga gavumenti ebadde ebawagira ebiseera bino byonna naye abantu tebafaayo. Twatandika n'entandikwa sente zajjanga kugombolola eyo ntuvaayo netugenda ku NADS eyo netuvaayo netugenda ku wealth creation ey'abaserikale kati ku PDM tuli ku emyoga. Ebyo byonna byakubayamba mmwe mu maka gammwe kuva mu bwavu. Oluvannyuma atongoza ebikujjuko by'abasawo b'ebisolo ebigenda okubeerawo okuva nga ennaku z'omwezi 21 omwezi guno okutuusa nga ennaku z'omwezi 25 nga byakubeera Kiboga. Musa Kabogoza yakusakidde eggulire eno ku Lwabukedde TV. Mubende nga tuvuddeyo omusajja Paul Kafeero yatematema muganzi gwe yagenda naye mu lodge okwesanyusaamu asiza
ogw'enkomerero n'afiiridde mu ddwaliro e Masaka gy'addusiddwa okuweebwa obujjanjabi ng'abadde assiza ku byuma. Alipoota y'abasawo eraga nti obutwa bwe yanywa bwamwonoona ebitundu by'omunda. Omu ku baagalana abaatemaganira embale mu loogi eya Vienna Guest House e Masaka afudde. Omugenzi ye Paul Kafeero ow'emyaka 26 ng'abadde akola gwa kwokya byuma ku luguudo lwa Kyewalyanga. Kafeero kigambibwa nti ye yayita muganzi we Rose Nakaliisa amusinkane mu loogi eno beesanyuseemu kyokka gye byaggwera ng'amutemyetemye ebiso naye ne yeewa obutwa. Okuva lwe baatasibwa abazira kisa ababatwala mu ddwaliro ekkulu e Masaka okujjanjabibwa Kafeero abadde assiza ku byuma okutuusa lw'assiza ogw'enkomerero mu kiro ekikeeseza olwaleero. Ab'enganda za Kafeero ne banywanyi be baabadde akola nabo balaze okunyololwa munnaabwe okuva mu bulamu nga tebategedde ensonga yamuviiriddeko okukola kino. Okufa kw'omuvubuka oyo okutaataaganyiza mu ndowooza gye tubadde tusuubira nti bw'aba awonye ntajja kutuwa mawulire kiki ekyaliwo wakati awo lwaki yafumita omuwala ebiso naye tusobodde kukifuna kubanga lwa nsonga afudde kubanga ebimu ngo bwe twasanga ogamba ebyeyanywa byeyagezaako kunywa mu butwa naye nga tetumanyi kyava ki okutuuka kunywa obutwa ate n'atema n'afumita omukyala. Kyokka okufa kwa Kafeero kweraliikiriza nnyina wa Nakaliisa nga ye akyagenda maaso n'okufuna obujjanjabi mu ddwaliro e Masaka ng'agamba tamanyi wa kujja nsimbi zinajjanjaba muwala we bw'atyo n'asaba abazira kisa okumukwasizaako. Twalisabye nga gavumenti nayo nesobola okuba ng'eyambako omukyala oyo neyakubadde nti ono waffe afudde n'omukyala nayo negezaako okumuyamba kusinziira embeera zalimu nazo si nnungi. Dr. Herbert Kaleme yeekebeza omulambo gwa Kafeero akakasizza nga bwe yanywa obutwa obw'ebika eby'enjawulo nga bwe bwonoonye ebitundu bye eby'omunda. Kafeero kyamuse yanywa obutwa ate n'abunyamu bungi nnyo yatabula ebika bintu ebisukka mu kimu nga bwe twateredde omulambo twakizudde kituufu yafudde obutwa obwamuleetedde ensigo n'ekibumba n'ebitundu by'omubiri byonna byonna okulemererwa. Omwogezi wa poliisi mu bbendobendo ly'e Masaka Twakasirye akakasiza okufa kwa Kafeero kyokka n'ategeeza nti poliisi ekyagenda maaso n'okunoonyereza ekyaviirako abaagalana bano okwetuusaako obulabe n'oluvannyuma fayiro baakugitwala ew'omuwaabi wa gavumenti abalungamye ku ky'okukola. Kakati ono waba afudde tugenda kunoonyereza ate kufaako tulabe ki ekyamuviiriddeko okufa. Fayiro tujja gitwala ew'omuwaabi wa gavumenti yajja otugayidinga oba kutuwa ki ekiddako aliwo tulina okugulako emisango ne alina obuvunaanibwa mu mbeera enooba endala. Fiona Nannyomo yakusakidde eggulire lino ku Lwabukedde TV. Kitalo nnyo ddala tugenda ku mulamu tukyakomawo n'amalala tova. Linda ne bino mugataliiko nfuufu. Minisita Mayanja alagidde poliisi n'ekwata omusajja abadde atunda ettaka lya gavumenti ng'aliyita liriye. Ekika ky'omugataliiko nfuufu. Smoothen and protect your baby's skin with 5 new gentle formulations. Available in all supermarkets near you. Move It Baby Jelly. All day confidence. Bano obalaba nti ngaali bamaze omuwa akasolya n'abalala ne bagenda ne bakola ki ne basaba naye eyasembayo okusaba akasolya ke kabonero akanakinsige nekinsige yagenda wa Ssaabasajja Kabaka wano mu 1958 n'agenda ne n'asaba okweyawula ku Mbaziira n'agenda Ssaabasajja Kabaka n'asiima naye n'amwawula ku Mbaziira era Ssekabaka Muteesa owokubiri yawandika ebbaluwa n'agamba nti kyeyune gw'osembyeyo okweyawula ku mutaka Mbaziira tiwabanga nnyonyi n'emu eddamu kweyawula ku mutaka Mbaziira. Ennyonyi eri Ssaabasajja Kabaka ze yasiima naawe obusolya ezo tetulinako buzibu nazo naye ennyonyi zino ezaasigalawo zonna ziri wansi wa mutaka Mbaziira. Ku
Kulikayo mukumulamuko mugataliko nfufa mala Minister Mbezo w'eby'ettaka Dr. Sam Mayanja agenze bwikwe n'asomesa abatuuze ku ngeri gye bayinza okufunamu ebyapa ku ttaka lya gavumenti ku balina ebibanja nga balimazeeko emyaka egiwera. Alagidde n'omukadde abadde atigumya abatuuze ng'atunda ebibanja byabwe ku ttaka lya gavumenti ng'aliyita erirye akwatibwe. Minister Mbezi w'ettaka Dr. Sam Mayanja agambye nti abali ku ttaka lya public land oba Crown Land gavumenti yakwirira yasalawo okusigala mu mikono gyayo mu ndagaano y'olinda abalisinga kuba ddembe okulifunako obwannannyini obw'enkomeredde obw'ebyapa bya freehold mu lukiiko lw'ettaka lwakubya ku kyalo Kigugo ennamukuma mu gombolesi y'ebuyikwe olwetabiddwa okulemesa ab'enjawulo abatuuze abaliko bali basasula obusulu mu Buganda Land Board nga bamanyi ttaka lya Buganda ekinto minisita kye yabatangaza nti situufu kubanga ettaka eryo lya gavumenti bwe lyajja mu district kaakati ettaka lyonna eryali mu Crown Land liri mu district siyingidde mu Kabaka kubanga ettaka eryabwe property teryakwatibwako constitution ya 67. Alabudde aba Buganda Land Board bagambye nti beekweka mu Kabaka ne banyaga abantu okukikomya kuba bye bakola biri bwero w'amateeka. Eryali erya Official Estates Act Magombolo n'Amasaza liri mu district. N'olwekyo tewali ayinza kujja wano n'agamba nsolooza ettaka erya Buganda Land Board Limited. Abatuuze balaze obeera Kivu Lwabannawo abajja ekiro ne bapunta ebibajja nga bugenda okukya nga balaba obuyinji obwasimbiddwa nga tebame bakikoze. Ekisinza okuluma abatuuze ky'ekisaawe kyabwe kiriraanye ennyanja okugenderamu David Chwanuka bye yabalagira obutaddamu kisambira mupiira kyokka abamwesimbamu yabaleetera ebiwandiiko ebibayita mu kkooti amanyi ne gabagwa. Nze Chwanuka David asika omuguwa ku kifo kino okwagala okugamba nti ekisaawe kino kikye nti era ekikugo teri butebenkevu mu batuuze olw'ekisaawe kino n'ebibanja bino ebirinaanye wano. Ssentebe Ssesuka Charles Kivubi abuulidde minisita obuzibu bwe balimu n'okutisibwatisibwa nti abatuuze abamu ne bakyasula amayumba gaabwe kitadde ebyokwerinda ku bunkenke. Natuuza olukiiko n'empita mwami Zebidaayo mu lukiiko omwo n'abatuuze ne mugamba njagala oyogera amazima. Ekibanja kino kikyo kyayita kitya kisale okuva eno ewuwo kisale kigenda eri. Chwanuka wasise okubeera ategeeza nti ttaka lyali lya kitaawe Munyambo eyalifuna ku mulembe gwa Idi Amin eragira bwe yalaba ensiku nga tewali kikolebwa watwalewo. Okugenda okufunawo omutendo Amina yagaba wakuliko bukali yagamba abantu mwenna omuba mulaba ensiko ebalirawo mumulimu wantu wali nannyini ttaka mutanda n'asiba wano semmera nasalawo nzakufuna wano ku taata wange yebasobera. Agambye n'ekibanja kiri mu kitundu kiri abatuuze kye bawakanyiza nga bagamba nti bamala ebbanga basawo ebiddo ebyali biriraanye ennyanja oluvannyuma bwe baateeka ekisaawe. Si kisaawe kajjojjo wano baalima buli miruudo Mayanja ng'akugamba buli malimawo kisaawe kyawano kyasooka emulabe ki ekisaggaata kino eky'omudadda. Ekisaawe kino naye ngenza okujja mu buyinza ng'abantu bazanyirako muki omupiira era ekisaawe kino tukikoleddeko ebintu bingi tubuulirirako enjiri emikolo egisinga gikolera wano nga kati wolabyewo leero. Aladisi w'ebikwe Major David Matovo n'akakiiko kadisi ak'eby'ettaka keetegereza ebibanja ebyogerwako tebakisuula nti ekisaawe kiri ku ttaka lya gavumenti si lya Kabaka nga bye bali basise okulowooza. Kyekindeese wano era nze n'amatu gange ngenda kuwuliriza tulina okulaba nti tuleka wano ebiragiro ku nsonga eno aidha tugimala oba tuleka wano ebiragiro. Mmeeya w'Enkokonjero Town Council Saliba Zityasa by'abatuuze obutatabula nsonga z'ettaka na byabufuzi. Olwekyo ensonga y'ettaka bassebo ne bannyabo teyawula, nze ndiwo NRM naye teyawula wa kibiina, teriiko ggwanga, teriiko kikula. Nolwekyo nsaba tetugisoosowaza mu mbeera byabufuzi, tugende we tulina okujja obuyambi. Toyina buyinza kutunda ttaka public land okwo kwonna kwe watunda wansiirigo mumukwate and arrest him in accordance with the law. Ono Minisita Mayanja alagidde poliisi okukwata Kiwanuka avunaanibwe era poliisi olumusiza kumpi nga abatuuze ne babuukira waggulu. Naye okyaje bamukwate
akyera Mayanja alagidde avunaanyizibwa ku ttaka nti mu kugaba ettaka lya gavumenti te public land eriko abasenze omukisa kulina kusooka kuweebwa abaliriko. muddire ekibanja kyamwe mukipunte bulungi okusinza ku ndagaano zammwe kyakikulamu. mujjuze foomu ezirina okujjuzibwa erya komiti ejje erambule bulungi ekakase tijala mwakikula n'emikono gigino ne banayiba tebabaliko obutaba information yeyo si recommendation, it's just that information. You can call it recommendation if you want. etwalibwa ku district land board. Wano minisita alagidde abatuuze okuddamu kukozesa ekisaawe kyabwe n'abawa amagezi ng'ekyalo bagende basabe ettaka ku kiri baweebwe mu butongole. Eno public land eri under the control of the district land board. Ba community wano mwekolemu oba mugiyita community association bakindozinge bafune ekyapa kisaawe kyammwe wano. Mukasa Kivombe ne Maviri Musei bakusakidde guli eno Lwabukadde TV. Nga tubitadde ku bbali leero mu kanyomero k'omukenkufu tukyagenda mu maaso n'omusomo ku nkoko eŋŋanda ng'omukenkufu agamba nnyingi zibafaako olw'ebifuba kwe kuleetera eddagala eriva mu bintu bye tuzze tukamula. Nkwanyirizaako nnyo mu kanyomero k'omukenkufu mbagaliza Pascal ennungi naye ng'olina okufuna kyokola omwaka guno. Abalunzi bangi nnyo mu budduseemu obulunzi nga mugamba nti enkoko naddala ezaffe eŋŋanda tezifuna olw'enkizo enkoko ennansi gye zirina mu ggwanga kyokka nga bangi ezisinga obungi zibadde nga zitufaako bufi. Omukenkufu mu kusala amagezi leero atulaze endwadde ezisinga okuzitta omuli ebifu ebiziviirako okuziira n'eddagala eribivumula okuva mu middo jazze ng'atulaba bwe bagikamula. Tikikene Bombo ono yawiyirizibwa Prof by Research alinakyo ali organiki alimu ekikolo ekya kalitunsi nsiba mbayigiriza wano okukamula kalitunsi. Kati kalitunsi oyo gwe tukamula tumugatta ne Rosemaria abantu bamu baalima Rosemary nagamba Rosemary akola ki? Rosemary akola eddagala ly'ekifuba ery'enkoko ne tugattamu n'ekikolo eky'omudalasini emirandira gy'omudalasini ne tugattamu n'akakomera nzijukira nga nakatandika okumuyiiya namuwaako abaganda bange ab'omukotaina village ne banjerekajereka ne baŋŋamba naye kati olwaleero baŋŋamba nange ngazi wamu gamba munindeko nkyali mu kanyomero k'omukenkufu. Kalitunsi alimu asala eminyiranyira egizibikira enkoko zizibikira wano we zisiza mu nostrils bambi ne zifa. Mukozesa amanda ne gakola omukka ogwo ne gulwaza enkoko ne zifuna senyiga n'ekifuba. Ate abalala mukozesa diplita system temukozesa keji diplita obukutu obwo obwembaawo enkoko zibutakula ne bugenda mu mawugwe ne zitandika okulwala myukasi ne zifuna ebinyiranyira ne zitandika okuwizinga. Otuuka muli n'ogamba ekiki ekigenda mu maaso enkoko zange zibadde ki? Enkoko ziwizinga zikolola oluwonzi lwonna luzimbye amaaso gazimbye amaziga gava mu maaso bambi n'ogisaasira. Enkoko zo nga zikolola zitere mu mazzi obusaanikira 10 mu lita 2 Chicken Bombo ajja kukola bulungi nnyo. Era alimu Rosemary Rosemary oyo ayamba mu inflammation kyovulaba abantu baffe abalina obulwadde buno bwa gauti tuba wa Rosemary oil ne bamunywa n'okumusiiga wali awali gauti. Naye kati enkoko bwe zito zizimba emitwe ne zizimba amaaso ne zikaaba amaziga bambi kumpi kwagala kuba ebiwoobe naye bambi tezisobola kuba biwoobe. Naye nga Rosemary alimu alwanisa obuko obwo bu Staphylococcus n'okudiwaaminga enkoko. Alimu ebirungo ebirinakyo kubanga alimu emirandira gya omudalasini n'akakomera kakolanga nakyo diwaama. Ono Chicken Bombo ali nakyo kubanga lwaki tumwetaaga ennaku zino
bintu bingi nnyo bye tukozesa tebikyayamba nkoko ofuna lita 2 ez'amazzi n'oziteekamu obusaanikira 10 busaanikira 10 bwomala buteekamu n'onyeenya bulungi nnyo kati awo n'owa enkoko zo osobola oziteekera mu drinka osobola oziteera mu drinka oba mu sisitimu eri ey'amazzi olwokuba lirina akawoosa kalitunsi ligoba n'obuloolo naddala enkoko eŋŋanda bambi zigobwako emirembe nolwekyo kikenibwa musange ku Prof Bay Research ku Equatorial Mall ate gwe naawe omusuubuzi tukwaniriza weerwane tugende tutaasa enkoko zaffe eŋŋanda n'enzungu kubanga omulimu mugudduse olw'endwadde n'ekiki ky'olina okukola kwe kujja ku Prof Bay Research weefunira eddagala lino eritamanyi buwuka bukoloza na bulwaza nkoko. Babayi. Kulekayo mu kumulamu okwo mulala omuyimbi Jose Chameleone asabye abantu bonna abamwegomba okumigirako ekyokwagala Katonda n'okumutenderezanga. Abyogeredde ku kigo kya St. Joseph Ereza bazadde be gye bategese okusaba okw'okwebaza Katonda olw'okumusuusa. Bazadde b'omuyimbi Joseph Mayanja amanyiddwa ennyo nga Dr. Jose Chameleone bategese okusaba okw'okwebaza Katonda olw'okusuusa mutabani waabwe ono. Misa ebadde ku kigo kya St. Joseph Erweza bazadde be gye bategese okusaba okw'okwebaza Katonda olw'okukomyawo mutabani waabwe ono nga mulamu okuva mu ggwanga eri Amerika. Ekulembeddwa Father Luke Sebuliba ng'atandise nakwebaza famire y'Amayanja olw'okwagala Katonda akulisizaayo Chameleone okuva mu kujjanjabibwa kwabaddeko n'amwebaza n'olw'okusigala mu kukkiriza newankubadde ng'abadde ayita mu kaseera k'okugezesebwa. Nolwekyo ne Katonda akwagala. And from today on, yongera okukakasa nti your God is able. And continue worshiping and adoring and praising and serving that living God. Amutegeezezza nti kyakoze okugenda okwebaza Katonda okumususa kirungi n'amujjukiza mu byawandiikibwa eby'omugengo omu ku 10 eyaddayo okwebaza Katonda ng'amuwonyeza. Kamili yeebazizza abantu bonna abamusabira nga mulwadde n'abasawo abaamujjanjaba. Tuusa okwebaza kwange eri mwenna abali wano abataliiwo. Saalisobodde kufaanana bwendi, saalisobodde kusuuka singa temwansabira mwebali eddala. Neebaza nnyo Juliet Zawedde okugira mu budde nga neebaza abasawo ab'e Nakasero n'abasawo bonna abalala gyentambulidde eyo mwebali nnyo mwebali eddala. Asomoozezza abantu abamukoppako ebintu eby'enjawulo nti kati yesawa batandike okumuyigirako n'ekyokwagala Katonda. Mu nnyumba yaffe tuli bakkiriza tukulembeza Katonda. Mwenna abandabirako abankoppe enjogera, abankoppe entambula, munkoppe okulembeza Katonda nga ye mubeezi waffe. Akakasiza Father Sebuliba nga bw'ajja okugenda mu maaso n'okuyimba ennyimba eziyigiriza ng'ez'obuwemu si wa kuziyimba. Nnyimba ezange ziyigiriza, nnyimba ezange ozikuba nga ne maama atudde awo ne ssengawo ng'ali awo n'abana bali awo era nkulayirira bwana mukulu sigenda kuswaza ekereziya nanzikiriza yange tolimpulira mu kigambo kyesitaza oba kiwemu na mubizikubange kikiribeera. Kitaawe Gerard Mayanja agambye nti bukyanga Kamili akomawo kano ke kadde kaabadde alinze okufuniramu essanyu erijjuvu. Era olwaleero essanyu lyange kasookedde omwana akomawo. Kamili oluvannyuma aweereddwa omukisa ogw'enjawulo. Ignatius Kamya yakusakidde eggulire lino ku Rwabukedde TV. Kale Katonda yeebazibwe. Ate abazadde abasomesa n'abakulembeze basabiddwa okwagalisa abaana ebyobufuzi n'obukulembeze ate babalungamye obukulembeze obwensa. Byogeddwa bannabyabufuzi n'abatwala ebyenjigiriza ku mukolo ogw'okulayiza abakulembeze b'abayizi ku ssomero lya Shiro Nile Star Primary School Enjeru Mbuyigwe. Omukola abakulembeze b'abayizi b'essomero lya Shiro Nile Star Primary School Enjeru Mbuyigwe kwe bakubidde ebirayiro ebibakakasa mu bukulembeze gwetabiddwako abakulembeze abazadde n'abatwala ebyenjigiriza mu Njeru. Duties diligently without fear or favor, bearing in mind the rules and regulations of the school.
Bakwasiddwa ebiwandiiko n'ebikola ebirala ebibawa obuyinza okuddukanya woofiisi zaabwe okuva ku bannaabwe be baddidde mu bigere. Abayizi abavudde mu bukulembeze baweereddwa amabaluwa agabasiima olw'obuweereza nga gabakwasiddwa omubaka wa Jinja West Dr. Timothy Batuwa abadde omugenyi omukolo. Akulira essomero lino Jeno Karang akuutidde abakulembeze b'abayizi okutuukirizayo bye beeyama nga banoonya obulolo n'okubeera ab'empisa. To fulfill their expectations. You should be exemplary. Abayizi basanyusiza abazadde okuyita mu nnyimba. Atwala ebyenjigiriza mu Njeru Hassan Nkuto asabye abazadde n'abasomesa okwagasa abaana ebyobukulembeze nga bakyali bato. Atendereza essomero lya Shilo olw'omutindo omulungi ogw'ebyenjigiriza ogwongedde okuwanika ekitundu. Ku masomero getwenyumirizaamu nga wegambye si mu Njeru mokka naye mu Buganda. Bintu byonna byetutunuulira mulimu abasomesa, mulimu environment, mulimu ba head teacher, mulimu administrators, byonna Shilo nga yo ebikola nga bwetagisa nga Ministry of Education bw'ebyetaaga. Dr. Batuwa naye asabye abantu okwagasa abaana ebyobufuzi era babalungamye bakule nga balimu ensa olwo eggwanga libire n'abakulembeze abalungi mu biseera ebijja. So kyenzize nenda wano ku Shilo kirungi abaana speech ndaba boogera bulungi era ndabira ddala nti kati omulimu oguddiridde abasomesa n'administrators babeerako kulaba nti bavaamu abakulembeze abalungi. Okaranga asabye abazadde okubongera abaana kwa balina buli ekyetaagisa okufulumya omuyizi ajjudde. Maddala kituufu abazadde muteekwa okuleeta abaana ku Shilo kubanga Shilo Nairo Star tetubasomesa bya academic byokka naye ne areas endala sports, music, dance and drama. Ivan Lubega yakusakidde eggulire lino ku Rabukedde TV. Mawulire amalala Ssaabasumba w'Essezekulu lya Kampala Paul Simogerere ayambalidde abannakigwanyiza abeerimbika mu baweereza abasaserdoti ne bafeera abakkiriza n'asaba okuba abeegendereza. Abyogedde akulembedde mu misa y'okutukuza omuzigo wa Krisma ku Lutikko Lubaga ebeerawo ku Lwokuna olutukuvu mu mwezi omutukuvu. Abakristo okuva mu Ssezekulu erya Kampala bakuŋŋaanye embonje ku Lutikko Lubaga okwetaba mu misa eya Krisma emanyiddwa ng'ey'okutukuza omuzigo ogwa Krisma ebeerawo buli Lwakuna olutukuvu olukulemberamu amazuukira ga Mukama waffe Yesu Kristo. Ekulembeddwa mu Ssaabasumba Essezekulu erya Kampala Paul Simogerere nga yambibwako abaweereza abalala era nga yeetabiddwa mu bannaddiini okubadde abasaserdoti bonna mu ssaza lino. Ssaabasumba Simogerere ayogedde ku lunaku luno n'emigaso egy'omuzigo ogutukuzibwa. Nga bwe tusoma mu kitabo ky'Amasooka omutwe gwa 28 omuzigo guno gwakozesebwanga okutukuza abasaserdoti ne bakabaka ne gubafuula abaweereza ba Katonda nga Samweri bwe yatukuza Sawulo. Ayozayozeza abakristu bonna olw'okumalako ekisiibo era n'abeebaza olw'okukolesa ebikolwa ebyekisa byagambye nti kwe balina okutambulira. Mukulike ekisiibo kye tutuuseemu okutuuka kaakati, mwebale kukola bikolwa bya kisa, mwebale kwegayirira ate n'okwebonereza. Essezekulu erya Kampala era likozezza olunaku lw'abasaserdoti nga Ssaabasumba Simogerere abeebazizza olw'omulimu gwe bakoledde Ekereziya nga basabye okwenyigira mu bikolwa ebijja ekitiibwa kyabwe. Bassebe abasaserdoti mbeebaza emirimu gyonna gye mukolera Ekereziya era mbakulisa okutuuka ku lunaku lwaffe luno. Anti Kristo yakolerako amasakramentu erya Oldiini awamu ne Eucharistia. Yennyamidde olw'abantu abeerimbika mu buweereza bw'abasaserdoti ne bafiira abakkiriza. Mu ngeri emu abasabye obutatwalibwa mwoyo gwa nsi wabula banywere ku nkola z'Ekereziya ezirambikibwa okulaba nga tebava ku mulamwa era ne yeebaza n'abazadde olw'okuwaayo abaana baabwe okusoma obunaddiini.
wala okulyowa emyoyo gy'abantu awamu n'okubasabira bulijjo. Ssaabasumba wadde omukisa abaseminaali 10 abeesimbyewo okufuuka badyankoni era abanjudde eri abakristo mu mmisa y'emu abasaserodooti bonna bazizza buggya biragaano byabwe mu buweereza. Kyemugoberera kwe kulokola kwokka njagala. Oluvannyuma tukuza omuzigo okuli ogw'abalwadde abalonde n'ogwa kirisima nga bwa ddembe okozesebwa eri abasaserodooti ogwetoola essaza lya Kampala. Guno omuzigo gubabeerere kirisima ow'obulokofu. N'omusumba w'essaza lya Fort Portal Robert Muheebo Akiiki ayagala gavumenti ebeeko kyekola ku bbula ly'emirimu erisuuse mu ggwanga. Okwogera bino abaddewo obubaka bw'amazuukira. Usanga ensinganto nyingi zisomere zigira amasomero mu yunivasite baitu bambi tebaine mirimu. Asabye gavumenti okusomesa abantu ebikwata ku by'okulonda nga kalulu kabona tekannatuuka. Ebintu ebiteekerweho ebisobola okukonyera abantu kweteekaniza kukoma kurungi nukwo tusobole okutunga okukoma okw'obugabe kandi okw'obwinganiza. Bisani Mutyaba ne Jonan Tusingwire bakusakidde eggulire lino lwa Bukedde TV. Wow, mugemizanyo mu ligi y'eggwanga ya Star Times Uganda Premier League ezzeemu leero n'omupiira gumu nga Vipers SC eyongedde okwenywereza ku ntiko bw'emeze NEC FC golo 3-1 mu kisaawe ekitende. Katubifune mu bujjuvu. Once played for KCC. Began his career very well in Lira with Destiny. Soccer Academy, Alan Okello. Swings one well. A shot for the header, yes, it's in! Ho ho! Hilary Mukundane!